Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulokozi waffe era Katonda waffe, era nga nsaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere n'obubaka obwaleero wabeewo eyo aganyulwamu obubaka buno bwongere okutujjukiza okudda eri Mukama Katonda waffe, okutambulira mu bwetoowaze n'okugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eryo eriri munda mu mitima gyaffe eritulaga ekituufu eky'okukola, ekkubo lye tulina okutambuliramu, ebintu bye tulina okuvaako n'okwewala, eddoboozi eriri mu mutima gwaffe litulaga ekikyamu kye tulina okwewala era ne tulaga ekkubo ettuufu lye tulina okutambuliramu, ekkubo erisaanidde mu maaso ga Katonda, nga tutambulira mu kwenenya, nga waliwo ensobi gye tukoze, kubanga bwe twenenya Mukama atusonyiwa byonna, nga tutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli egamba mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Ekiseera kino kye tulimu kye kiseera ekirungi ennyo ennyo ennyo, ekirimu ebyewuunyisa eri abo abanoonya Katonda era abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, nga Katonda tebamusinza na mumwa gwokka, wabula nga bamusinza n'omutima gwabwe gwonna mu mwoyo ne mu mazima. Ekiseera kino waliwo enkyukakyuka y'amaanyi mu mitima era ne mu myoyo gy'abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, kubanga Mukama atadde ku nsi ekisa eky'enjawulo, ekitiibwa kye, ekitangaala kye kyakira mu mitima gy'abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bamanya ebipya, balaba ebipya, bawulira ebipya, balina obumanyirivu obwa Katonda eyatonda eggulu n'ensi okubeera munda mu bo. Kino kye kiseera ebisuubizo Mukama bye yasuubiza okuviira ddala mu bannabbi abaasookawo ab'edda mu ndagaano enkadde, ebisuubizo by'Omukama okuleeta omwoyo we ku nsi ow'enjawulo bye bino. Ekyo kyogerwako mu kitabo kya Philippians chapter 4 verse 7. Bino bye biseera abantu abo ab'emirembe, emirembe ng'egya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama bangi ali mu bayimusa mu nsi yonna, abo abagenda okuleeta emirembe, abagenda okuleeta obutebenkevu, abagenda okwogera emirembe, boolese okumanya okupya n'okutegeera, okugenda okusobozesa abalala okumanya Katonda, ekikula kya Katonda n'okubeera mu kubeerawo kwa Katonda, nga si mu ngeri enkyamu oba ey'obulimba omulabe Sitaani gy'agezaako okuteeka mu mitima gyaffe, ng'omulabe Sitaani ayagala Katonda tumulabe mu kifaananyi ekya Katonda abonereza, Katonda asalira abo bonna omusango era Katonda talina bugumiikiriza, wabula tugenda kufuna ekifaananyi ekituufu ekya Katonda ow'ekisa era atwagala, kubanga omulabe Sitaani agezaako nnyo tuteekako ekifaananyi tulowooze nti Katonda ebintu byonna ebikyamu ebitutuukako, embeera enkyamu ezijja n'obubenje naki, Sitaani agezaako tuleetera endowooza nti ebintu ebiva eri Katonda, naye ng'ebintu ebyo bikyamu biva eri omulabe Sitaani, kubanga ye yajja okutta, okubba n'okuzikiriza. Era nga ffe kennyini abantu mu nneeyisa zaffe bwe tuba tetutambulidde mu Katonda, tuba tuwadde Sitaani olukusa eri obulamu bwaffe okubba, okutta n'okubaako kyazikiriza. Kati bwe tuba tetwewadde Mukama Katonda, ffe kennyini tweggyako obukuumi bwa Mukama Katonda, kuba Omukama Katonda kitangaala. Ffe bwe tusalawo n'emitima gyaffe tutambulire mu bintu eby'ekizikiza ebya Sitaani, ffe tugobawo ekitangaala, omulabe Sitaani n'ajja mu bulamu bwaffe, n'atta, n'abba, n'azikiriza. Obulamu bwaffe ne bubeera mu mbeera eteesiimisa, naye nga kiva ku nneeyisa yaffe, naye nga gye twongera okudda eri Katonda, ekikula kya Mukama Katonda kijja munda mu ffe, kwe kwagala kwa Katonda era kye kitangaala kya Katonda. Enkolagana yaffe ne Katonda ereeta ekitangaala kya Katonda n'ekitiibwa kye ne kitwetooloola, era bwe bukuumi bwaffe mu nsi ey'omwoyo, bwe bukuumi bwaffe. Mukama Katonda yatusuubiza otufuula ekyokulwanyisa eky'enjawulo
mu Jeremiah chapter 50 verse 21 okutuuka ku 25 Mukama yatusuubiza offe kennyini tufuula ekyokulwanyisa ekyenjawulo kye tutamanyingako kye tutawulirangako naye ate mu ngeri ey'enjawulo. Kino kye kiseera ekyo ekyayogera mu kitabo kya Yobu chapter 22 verse 28 Mukama we yagamba nti ffe tujja kusalawo tulangirire ekintu era ekyo kye tunaalangirira Mukama ajja kitukolera era tujja kubeera ekitangaala ekiriko ekisa kya Mukama Katonda, ekitangaala ekigenda okwakayakana mu makubo gaffe tulabe ekkubo etulina okuyita. Yokaana chapter 17 olunyiriri olwokuna okutuuka olunyiriri olwokutaano watulaga nti Mukama agenda kuzza bujja ekitangaala kye eri abo abalonde. Ekitangaala ekyo kye twalina ne Mukama Katonda ng'ensi tennabaawo, kuba tujjukire ffe tuli myoyo twali ne Katonda nga tetunnajja ku nsi, era okujja ku nsi twalagaana ne Katonda, twakkiriziganya nti tugenda kujja ku nsi tumusinze. Ekyo ekitiibwa kye twalina nga tukyali naye kyagenda okuzza bujja kibeere naffe. Ekyogerako mu Yokaana chapter 17 verse 4 okutuuka ku verse 5. Kino kye kiseera eky'okutukuzibwa. Mukama ali mu kutukuza era n'okuyimusa abantu bangi mu nsi yonna abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era bangi tebajja kumanya kigenda mu maaso, bajja kuwulira tebajja kutegeera makulu, bajja kulaba tebajja kumanya kigenda mu maaso. Kino kye kiseera era oyo yenna anoonya Mukama, anoonya Katonda ajja muzuula. Tewali muntu ajja kunoonya Katonda aleme muzuula, naye oyo atanoonya Katonda tajja muzuula, kubanga oyo yekka anoonya yamuzuula. Matayo chapter 6 verse 33 Mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Kino kye kiseera buli omu atambule ne Katonda, afune obumanyirivu bwa Mukama Katonda waffe, oyo yatonda eggulu n'ensi. Kino kye kiseera buli omu okutambulira mu kisa kya Mukama Katonda. Ekyo kye tusaba mu ssaala bwe tugamba nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekyo nga tekinnabaawo, Mukama by'ayagala bikolebwe ku nsi bwe bikolebwa nga ebikolebwa mu ggulu, tulina okuba nga tutambula ku nsi ne Katonda ng'ab'omu ggulu bwe batambula ne Katonda, nga Katonda kye kwegamba Katonda ye buli kimu, kuba Katonda ye kitangaala ekiri mu ggulu. Emibiri gy'abantu abali mu ggulu emibiri gyabwe gya kitangaala. Buli kimu ekiri mu ggulu kya kitangaala. Kati naffe tulina okufuuka ekyo. Katonda tulina ffe kennyini kutambula ne Katonda n'abeera wamu naffe. Ekigambo kya Katonda ne tukifuula omutindo obulamu bwaffe ku butambulira. Oyo alina amatu awulire, oyo alina amatu awulire. Kino kye kiseera buli omu w'asobolera okuzuula Mukama kuba ali kumpi naffe. Tumunoonye ng'akyasoboka okulabika, nga tukyasobola omunoonya ne tumuzuula. Ekiseera weekiri, akakisa weekali. Buli omu Mukama mwadde obujulizi obumala okulaga nti Mukama yatonda eggulu n'ensi era yasobola okutereeza embeera zonna ezigaanye. Kino kye kiseera tubeere abantu ab'omwoyo, tutambulire mu bulamu obw'omwoyo. Buli kimu kye tulina kibeere kya mwoyo. Tubeere n'okwagala. Okwagala kye kyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu. Okwagala. Ebintu bingi tugenda biwangula lwakwagala. N'abo bonna abatatwagaliza ffe tubaagale, n'abalabe baffe ffe tubaagale, tusonyiwe buli omu. Okwagala kye kirabo Mukama kyatuwadde, kye kitugatta, ate bwe bukumi bwaffe. Era okwagala kwe kugenda okuwanguza ebintu byonna. Abo abakunyiigira ne bagamba ki gwe baagale bwagazi, mu kubaagala ogenda bawangula. Mu kwagala tugenda kuwangula Sitaani nga tukozesa kwagala. Tujjukire ebintu bisatu: okwagala, essuubi n'okukkiriza. Ebintu bisatu tebigenda kuggwaawo. Eno ensi ne weeriggwaawo byo birisigalawo. Wajja kubeerawo okwagala, wajja kubeerawo essuubi,
wajja kubeerawo kukkiriza. Ebintu byonna n'ebinaggwawo, okwagala kujja kusigalawo. Essuubi lijja kubeerawo, okukkiriza kujja kubeerawo. Nga bwe tulina okwagala, tutambulire ne mu kukkiriza era tutambulire ne mu ssuubi. Essuubi mu nsi muno abantu bakolera ssuubi, kubaawo ne bamanya essuubi. Enkya tunaabeera tutya, omwezi ogujja tunaabeera tutya. Essuubi lyaffe liri mu Yesu Kristo, oyo eyabeera ku nsi n'akemebwa mu bintu byonna era n'awangula. Y'oyo ali munda mu ffe, ffe otalina busobozi awangule, kubanga yawangula era omulabe olumulaba adduka buddusi. Ffe tulina kutambula ne Yesu Kristo n'aba mu ffe. Omulabe wajja otulumba ajja kulaba ekikola kya Yesu Kristo ekiri munda mu ffe era tajja tutawaanya. Neffe kennyini we tunaasalawo ne tutambulira mu makubo amakyamu ne tukola ebitasaanidde, mazima obukuumi bwa Mwoyo Mutukuvu tebuli naffe. Mwoyo Mutukuvu ajjagala tubeere n'emitima nga gy'abaana bato, nga tetulina kutya, tetulina kweraliikirira, nga tulina ssanyu, nga tulina mirembe, emirembe gya Yesu Kristo. Awatali Yesu Kristo omuntu osobola okubeera n'enseko naye nga tolina ssanyu. Osobola okubeera n'ebintu ebirawozesa abantu nti olina emirembe naye nga mazima emirembe tolina. Okutuuka nga Yesu Kristo tumutadde mitima gyaffe, okutuuka nga Yesu Kristo tetumwogera bwogezi wabula ne tumuteeka mu mitima gyaffe n'abeera kitundu ku ffe, olwo enkyukakyuka lwe tugenda oziraba. Omulabe Sitaani tafaayo ku muntu omukristaayo oba omulokole oba omuntu yenna asinza naye ng'ayogera ku mumwa, omutima nga gukola kirala. Oyo Sitaani tamwinaako buzibu kuba akimanyi oyo aba wa Sitaani. Naye omulabe atunulidde abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, abeewaddeyo okunoonya Katonda bazuule okuyitibwa kwabwe era batambulire mu kuyitibwa kwabwe. Tulina akakisa okwenenya, buli muntu ali ku nsi alina akakisa okwenenya, okuteekateeka ekkubo lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tweteeketeekera okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu mitima gyaffe. Mukama agenda kweyoleka ensi eno ng'ayita mu bantu be, naye eri abo bokka bokka abeeteeseteese. Ekisuubizo ky'okulaba Yesu Kristo kiri ku abo era abo bokka abanaasangibwa nga basinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya, tugabane ekigambo kya Katonda kino ekiri kwano ku audio n'ekirala kyonna ekiveeyo ku kyaki oba butabo oba ekintu kyonna ekyogera Katonda nga kiyita abantu kujja kutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Kigabire banno, tuyambagane tugende mu ggulu, ekiseera kiweddeyo. Leero ne banaatuwakanya, mazima ku lunaku olusembayo ebigambo byennyini biriddamu ne biwulirwa era tebaligamba nti tebaawulira. Obulokozi bwa kinnoomu, buli omu ajja kunyumira mu maaso ga Katonda nga yekka. Tetulina kulinda lunaku lusembayo tutegeere Katonda. Mukama bakuume.